ebigambo bya Balamu birimu obubonero era obubonero obwo nga tubadde nga tujja tubwogera byeyogedde ebyawawaza nnyo abantu amatu naye birimu obubaka obwekusifu bubaka ki kakati munnange era Balamu si ye yekka alowooza bw'atyo n'abalala era gwe oyinza okwebuuza nti bigendererwa ki bw'ogeraageranya n'obubaka muhoozi bw'ateeka ku mukutu gwe ogwa Twitter oba X mu ngeri ey'obulagajjavu kimpita akagenderere kale abantu bangi bwe batyo beewuunya era nga beewuunya naye ewali omu kati wakola ki tewabula muliro NRM ku sayidi eri era mu bufu bwe bumu bano olwedde baakuŋŋanyiza dde obujulizi bwe bagenda okubeera nga batwala mu kkooti okubeera nga bakyalenjinga obuwanguzi bwa Nalukoola baatubba kyekibali ku mimwa nti baababba kakati munnange era still nga byonna bw'okuba line bwoti biconnectinga points bwe ziri zonna ziconnectinga bulungi nnyo UPDF ezze n'okulabula okw'amaanyi eri NOP ezze n'okulabula okw'amaanyi kinyusi ki ekiri mu kulabula kuno sigenda kubeera nga nkulwisa teweerabire okusubscribinga onyige notification bell osharinge olaikinge Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku Kasozi Jjanyi Entebbe Road apartments zirimu buli kimu tewali kiweetaga kwetikka byonna mu ebiri ekiyungu eky'omulembe wifi ya bwereere security eri gguluggulu amasannyalaze tegavaako b'amasannyalaze wano Uganda gaafuusidde ekizibu muganda wange okukosa n'okubeera nti nno balina emmotoka esobola okunona ku airport bw'obanga wabookinga nabo Tembo Property Consultants Limited bw'oba oyagala ettaka okugula oba okutunda okuzimba ennyumba okuba ku kyapa n'ebirala ennamba zaabwe bwe ziri awo kussa n'omusawo wano qualified doctor waali nnyo wano qualified doctor asobola okubeera nga munnange akwasaganya endwadde wano twamuzuula buzuzi wano ku Uganda Atalagi si kwagala kwe nti yeerange wano nedda bambi naye nze nga Uganda Atalagi nagamba tojja kubeera eyo ffe abantu baffe ngeno baffe ebirwadde mbula okuba nti gwe otya ani yakutuma okubisoma kale nze bwe nti omulanga wano ku Uganda Atalagi bwe olina obulwadde obw'engeri yonna si ddogo wabula obulwadde obw'engeri yonna olwo omusawo si wa kinnansi ennamba zange weeziri awo nze nga nzikuwa ennamba ye nga ngikuwa gwejjangu ennamba zange ziri awo emu esembyayo 7 endala esembyayo 15 nga nkuwa ennamba y'omusawo WhatsApp kwendi nnyo ate era mwebale okusiibulula abasiibi n'abasiibi mwebale okusiiba naye nga bwe tugenda mu maaso n'ekisiibo ebintu biba byongera okukaluba kubanga bagamba nti olubuto kyoto alusenyera enku oba akisenyera enku yakola ki yakoowa ku kasita munnange oteeka enku mu kyoto kiba kiseesa ziri zifuuka evvu kati n'emmere muganda wange bano mu mikozese babeerawo abajja okusiibula okuka buli lunaku bw'obanga olinako olinayo osobola okubeera nga otukasukayoko twasukirayoko wano oba okoze omulimu gw'amaanyi nnyo oba okoze omulimu gw'amaanyi nnyo ekisiibo nga bwe tukitwaliriza mpola mpola bwe tutyo tutandikirewa. Before I start, I want to share something with you. Omanyi bagamba nti it's not that some people are more bright than others. It's just that some people do their homework and research while others are busy complaining. Okitegedde ekyo nti tekiri nti abantu abamu bagezigezi okusinga abalala naye kiri nti abantu abamu bakola okunoonyereza mu ngeri y'okukola homework waabwe ne research nga bo bali abalala bali busy nnyo bali mu kwemulugunya bali mu kukomplaininga. Kati njagala okubuulira nti bwe tutunuulira ebiriwo ebigenda mu maaso tulaba nga NRM ekisooka Museveni yakola research ku bannayuganda n'abamanya nti bano bo bali bwe bati ekisooka tebasobola kusukka wano era ekyo n'akisomesa mutabani we Muhoozi n'akitegeera bulungi nnyo ensonga lwaki okiraba nti ayogera aduula ayogeza buvumu nnyo okitegeera
nti bakimuzimbamu ng'ojjeko kiro ekyo kumuzaala ne bamubeera nga omulimu gwamuzaaza kugwolera ne bagubeera nga bagumutraininga kuva mu buto ogw'obutujju kuba okuwulira kitegeeza butujju. Kakati nti ogwo mutima gwo already kati gwamulisa dda bannayuganda bonna bagumulabamu naye n'ekyokubeera nga bamusomeseza bannayuganda babamusomesa kati mu kubamusomesa n'abeera n'abantu be babbalamu bamwenda n'abalala era nabo ne babeera nga bakimanyi bulungi ennyo nti baakola research ku bannayuganda. Nakunyumizaako lumu wano nali ntunuulira amawulire ag'ekkonga eyo ne wabaawo omuntu eyagamba nti ye talabangako ku bantu basiru nga Bakongo na bannayuganda. Yakola komenti eyo yannuma nnyo. Nagamba lwaki agambye bw'ati. Kwegamba ki yali agezaako okutegeeza nti tebasobola kwerwanako. Tekisooka. Tebasobola kwerwanako balina buli kimu naye tebasobola kwerwanako. Kakati bano abasajja baatukolako research ne batutegeera bino byoyogera ojja kukkaanya nange yagalagaana nti baatukolako research ne batutegeera nti kati mmwe mulaba ebigambo Balamu bye yayogedde badda mbitunuulira mbiwuliriza olunaku lwonna wedda wengira nenzannya akatambi nenkawuliriza nentunuulira obubaka bwa Muhoozi obumu bwe nanootinga wano n'ebigambo byadde nga gyayogera ne banna NRM abamu bye boogera n'ebikolwa bye balimu essaawa eno nga bwe ngenda okubeera nga nkunyonnyola. Njagala okubuulira nti ewali omukka tewabula muliro. Kwegamba kasooka nkuwa katambi kano kubanga mwakalabye edda naye kuba bye ngenda okwogera nga sinagenda mu mboozi endala bigenda kuba yeetooloolera nnyo ku katambi ako. Njagala tukakubemu ttooki tugezeeko okulowooza okusukka ku nnyindo zaffe bwe zikoma. Naye n'asaba ab'amawulire bwe mulaba omusirikale ng'alwanagana n'abatemu abo babadde n'amayinja aba NUP bajja ne loole z'amayinja nga 6 naye nga baziteese mu nsawo gatta nsawo buli omu gye yayina ng'erimu amayinja n'ozigatta wamu osobola okugyamu loole 6. So ne batandika okukuba amayinja abasirikale naye ate mu kifo ky'abamawulire okulaga abali mu kusuulira abasirikale amayinja badda ku basirikale kubanga kyekitunda nti abasirikale bakutte emigo ate ne bagamba nti abasirikale badde bakutte emigo ng'omusirikale alina radio call nga muguyita muggo. Ekintu ky'omulaba ekyo kya antena gye mwalabye radio call eyo antena eriyo ya radio call eyo si mbooko naye mwe mwakitutte nti babakubye embooko. So abamawulire abakoseddwa mbeegayiridde mutusonyiwe tetujja kukiddamu. The platform provoked the army into action by throwing stones. It's alleged they had over 2 trailers or two sinotracks of stones distributed amongst their supporters. And that's one of the reasons why many people didn't turn up for voting. Yes, to preserve security. Also, the government had received the information that bad elements were trying to infiltrate to harm people in Kawempe. Like on nomination day, government saved Honorable Nalukolola now from getting endangered by Inuk people who were intending to endanger him. So they grabbed him. He couldn't know why they were grabbing him. They grabbed him and kept him for some time as they were chasing after the people who wanted to endanger or to harm him. That's how government reacted. But people didn't understand it. And then I'm cautioning National Unity Platform. Stop wearing JAT uniform and you claim it is JAT. There are NUP people like Sauda Madada who have JAT uniform with the medals on it. I mean, Uganda is not Konyo Konyo or Sirikati in South Sudan where you go and buy medals and you become a general by claim. So you should avoid using army uniforms. You should be good people and let's work. But the most important thing, you shouldn't provoke the security forces. Bibyo nga bwe bibuliddawo muganda wange. Naye mu bufunze Balamu abadde atutegeeza nti NUP yaleese loole z'amayinja 6 era nga aba NUP bambadde uniform eza JAT ne bajja okubeera nga bakyankalanya akalulu ka Kawempe North. Oyo Minisita Balamu yayogedde ebyo nga sinaba kunnyonnyola oba kunyumiza biwanvu. Njagala mumanye kubanga bwe nkugambye nti
It's not that some people are more bright than others. Nti tekiri nti abantu abamu bagezi okusinga abalala. It is just that some people do their homework and research while others are busy complaining. Nti kiri bubeezi nti abamu bakola research banoonyereza ngate bo bali abalala bo bali busy bali mu complaininga. Kyentegeeza nti bwe tugenda mu category ey'abagezi nti waliyo omuntu omugezi omusiru neebaayo n'omuntu omugezi omulabufu. Eriyo omuntu omugezi omusiru n'omuntu omugezi omulabufu. Naye bonna nga babatwalira mu kiti ky'abagezi nti mu busiru bwo osobola okubeera omugezi ate era n'obeera ng'oli mulabufu ate era ng'oli mugezi ate oli mulabufu ng'abantu bakulabira ddala nga ye mu butuufu naawe abantu abo balabayo mu nsi ng'olaba mu butuufu ne bw'aba ayogera omubalamu sense kati neebaayo oli omulaba nga ye yeegeziwaza bwegeziwaza naye nga mu bugezigezi bwe bw'atyo era mwaferera abantu mwakolera ebikolobero bye mwabbira ettaka ly'abantu mwatulugunyiza abantu mwakolera buli kimu mu bugezigezi bwe obwo mwabuzaabuliza abantu era ng'alina abamuwagira ng'era oli omugezi omulabufu nga bwe kiri era naye abaako abamutendereza. Waliwo abantu wano betumanyi kati abamanyi omugenzi Professor Ali Mazui y'omu kwabwe be baayitanga wano e Uganda nga mulaba abamuyise mu conferences ez'enjawulo okubeera nga agezaako okuwabula ku situations ezimu kati nga bwe baali boogera ku cost sharing baamuyita n'ayogera n'alabula. Nali mwana muto naye nawuliriza bye yali ayogera era terisi ku byonna bye yayogera byonna nabirabako kuba yalabula n'ayogera ku privatization n'alabula era byonna bye yalabula yadde ye yafa naye byonna nze mbirabyeko kitegeeza nti yali mugezi omulabufu. Kati neebaayo n'abo abagezi abasiru era bo bwe yabalabula tebaakola ki tebaawulira bagenda mu maaso nabiri n'empaka kuba omugezigezi ye omuntu eyefuula omugezi biseera ebisinga obungi baga nti ow'empaka aba n'empaka nnyingi nnyo ow'empaka akunama ebiri nti bw'omugamba nti owange ng'ogize ate era ng'okunabire ng'ayongera akunama alabe ogambye eki ng'addamu akunama mufo ky'okugamba ne yeekuniza bw'ati n'avaawo asobole okwetereeza ate addamu okukunama bukunami mbw ate yeetegereze mbw awakana mu ky'omugamba si kituufu kati akunama emirundi egi ebiri. Kakati yadde okunyonyola kungi naye tewali kyakukola kubanga ze embeera mwe tutambulira kubanga abasajja batuvuga sipiidi ate era bye boogera byetaaga okubeera nga olowooza okusobola okutegeera ki kye bategeeza. Balambu abadde ayogera mu byabadde ayogera ayogedde ku konyokonyo waliwo yadde ngamba konyokonyo kiri Sudan. Abamanyi konyokonyo mumanyi abali babaddeko e Sudan kati ewaliyo akatale nti osanga e Sudan nga zino chepe oba ranks ez'abasirikale bazitunda nti omusirikale bw'ajja wano n'abaako kyayogera ne mumunyooma ng'agenda nga ajja ayambadde ebyamagye kati ayinza okulaba nti wano bamunyooma n'agenda n'agula rank ne yeerinnyisa eddaala asobola kuba bazitundayo baziteekako nga omusanga si kapiteeni naye nga ayambadde amayinja ga kapiteeni e Sudan. Kati kyabadde agamba nti eno si konyokonyo nti basawuda madada okubeera nga bateekako zicepe n'ebirala kikyabadde ategeeza ekyo naye muganda wange kakati ono atutegeeza nti nope mu kalulu ako nga bwe kutegeeza nti yaleeta loole z'amayinja 6 zi Sinotruck zayogerako zitulera nga bazitadde mu nsawo nga teziri ku bimotoka nti bagende balondeko naye nga buli omwana ali eyo alina amayinja mu nsawo era nti nga bambadde engoye za jjaati okukyankalanya akalulu. Kakati ekyebuuzibwa obujulizi buliwa nti waliwo omusirikale aga nti bankuba ejjinja ku liiso waliwo simanyi oba waliyo kubanga twagala tumanye waliyo abasirikale be bakuba amayinja nti ono aga nti bankuba ejjinja wano ekyo kiri awo kuba obutabi bwe twalaba bwonna
abasirikale nga bakuba abantu zisolido. Kakati mu bugambo byabadde ayogera ono State Minister for Youth and Children Affairs Balaam Baruhagara agamba nti opposition nope, aba National Unity Platform be baategeka omivuyo gyonna egyali ekawempe eyo, be baagitegeka. Era byabadde ayogerako wali ku media center nakuzo mwezi zabadde 18 Baruhagara agamba nti abawagizi ba NUP bano be batyo balina amayinja era nga mbogabaliriramu ge bali bakotte zaali ziwera loole 6 era nti akavuyo ke baleeta ke kaviirako abantu abangi ennyo okubeera nga bakubwa omuli ne bannamawulire. Balaam bw'agamba, naye agamba nti bannamawulire mu kifo ky'okubeera nga oba kamera bazoolekeza abo abaali bakuba amayinja ate baakola otherwise nti bazitunuuliza basirikale. Minisita nga bw'agamba naye nga talinaawo bukakafu bw'ayinza kuteekawo nti bwobwo. Kati tuli kugamba ennaku mbadde nkunyonnyola emabegeeri, njagala kati tumanye tuli mu bagezi, tetuli mu basiru ne tuli mu bagezi. Naye nkugenda n'abagezi balimu ki? Balimu categories. Waliwo omuntu omugezi omusiru, nebaayo omuntu omugezi omulabufu, naye bonna babeera bagezi kuba babeera baabuuka leveeri, okitegeera. Kakati era bonna babeera n'abagoberezi. Kakati munnange ono atutegeeza nti abawagizi ba NUP era bayambala uniform ez'abajat aba Anti-Terrorism Task Force olwo ne balyoka beekola ekigenyi mu kiseera ekyo ekyokulonda, ne bakola effujjo, ne baba n'amawulire, ne bakola buli kimu. Kakati era bw'atyo n'alabula nti mulekeraawo okwambala uniform za jati okubeera nga mukola emivuyo. Byabadde ayogera mu katambi kali byenkunnyonnyola muganda wange. Era n'ayongerezaako ng'agamba nti NRM si yevunaanyizibwa ku byabaddewo mu kubba akalulu. NRM si yevunaanyizibwa. Omanyi lumu nabagambako wano nti wali abantu abamu wano mu Uganda nga ye ajja kuzaalibwa bw'atyo, akule bw'atyo era akaddiwe bw'atyo n'endowooza ze. Bw'abeera nga tayagala muntu atali wa ggwanga lye talimwagala, bw'abeera nga tayagala muntu atali wa ddiini ye era ye bw'atyo, nti omuntu ow'eggwanga lye ne bwatta omuntu ng'amulaba najja ne yeekweka mu nnyumba ye ajja kugamba taliiwo sitegere gy'akutte, taligenda kumuwaayo. Kikiriza nti omuntu wa tribe ye talikola nsobi. Abo we bali wano mu Uganda, ate mwebaliremu gavumenti kuba obubonero babutulaze. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'amaze okubeera ng'awulira ebigambo bya Balaam ebyo yagambye nti mukimanyi bulungi ennyo Museveni yeesiga nnyo abamu ku basinga obusiru mu baministers be. Kyagulanyi yabadde wali ku kitebe kya NUP ennaku zimu zaali 17 era n'agamba nti y'ensonga lwaki yatusindikidde abantu nga Prime Minister Robinah Nabbanja, Kampala Minister Miesa Kabanda, Balaam naye nga talutumidde mwana. Era Kyagulanyi bw'atyo n'ayongera okubeera ng'annyonnyola akalulu kano ak'Ekwempe North nti eno yabadde official launch, kwabadde kutongoza mu butongole okuwakanya akalulu nga bwetugenda mu mwaka 2026 betugenda mu kalulu aka general election 2026 nti kakati okuwakanya akalulu ba official launch of a protest vote ahead of the 2026 general election. Era n'agamba nti kuno omulundi tuli beetegefu n'okusinga bulijjo okwanganga 2026. Era bw'atyo n'akuba omulanga eri bonna abantu abali mu bifo eby'enjawulo ku levels ez'enjawulo okutandikira ddala LC1 okubeera nga bonnange batunuulira ensonga ey'okubeera nti obuyinza tubweddiza, entebe ennene ebwa president
tugizingako. Kakati munnange Balamu si ye yekka, kubanga nina ekintu kye njagala okubeera nga nkulaga nti eno si nsobi bano gye bakola, mwe gye mulabanga ensobi, nsobi mu maaso gammwe, naye ku bo si nsobire ekkubo lye baagala okubeera nga bakwata, era baagala kutuvugira ku kabalaza ako kwe baagala okubeera nga batuvugira, kubanga twabadde tuli awo ne wabeerawo ate era omuntu omu eyaze n'agamba nti Nuupu yaleese abantu okuva mu ggwanga erya Iraq okubeera nga balonda Elias Nalukoola Kawempe North. Okitegeera, najja n'akola statement efaanaganako bwetu nti gwe statement seezo bw'ozigatta olabira ddala nga kiki ekigenda mu maaso, kubanga ono bamuyita Betty Kabanda yategeezezza nti Nuupu yaleese abantu okuva mu ggwanga erya Iraq. Okitegeera, kubanga bano bo tebawogerako kalungi konna kuva eri Nuupu. Era yakakasa nti Nuupu yaleese abantu abatali bannayuganda okujja okukyankalanya akalulu akanalukoola, balonde Nalukoola enifufu Nalukoola. Kakati bw'otunuulira ki ekyaliwo, baasi zaaliwo, waliwo wano nakulaga omuntu eyakwata akatambi ng'agenda akulaga emmotoka ezireese abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo bye baaleeta mu Kawempe North okubeera nga balonda era baalonda. Okitegeera, naye akalulu kaali kangi nnyo aka Nalukoola, tikumpi Nalukoola Kawempe yonna yamuwa. Baagezako kukakaatikamu naye nga kisusse, kyasukka muganda wange. Akalulu kaali kangi nnyo ne bagezaako naye nga ne bafiitinga bye bafiitinga. Jjukira nti baali mbadde Museveni alina emitwalo 2 egy'abalonzi nga tebaliyo. Kakati nti bo kye baakola okuleeta abantu okuva ewalala gye gyayita Iraq, bye baaleeta okuva ewalala. Ne mu kalulu kano akaawamu general election gye muvuddeko mwawulira Abanyarwanda nga bagamba nti baba mu mavisa wano ne baba mu passport, ne bwatwalayo endagamuntu ye eri ku immigration babiwamba buwambi ng'ayagaligezako okufuna passport nga babagamba si bannayuganda. Mujjukira mu kiseera ekyo. Kati process gye baayitamu okwakwayalinga ebyo ekyali questionable, naye ate ekikulu mu ekyo kye njagala mutunuulire, bo bennyini baakomplaininga nga bagamba bwe kituuka mu kulonda ebyo eby'Abanyarwanda biba tebiriiwo, era akalulu kaabwe kabalwa, kyokka ate bwe bamala okulonda babategeeza nga bwe batali bannansi. Kati wagye nkutwala kye njagala okulaga nti kigendererwa ki mu buli kintu bano abantu kye bakola, mwe temulowooza nti nno babeera basiru abasiru. Babeera basiru abagezi, kubanga ebintu byabwe byonna babibala bubazi nti kati bw'obanga obadde ogoberera ebintu bwe bibadde biri, Yesu wabaddewo violence bakuba abantu mu bululu n'ebirala byonna. Jjukira nti era emirundi egyo kati nga mu kalulu ka 2021 emivuyo gye mwalaba, Muhoozi yali ku ssenta ey'okuduumira era yaduumira butereevu, newakubadde nga ate waliwo bambadi nga tetusobola kutegeera, naye genga bano abakozesa nga bugologoose. Era mujjukira Kakwenza yatubuulira ku nsonga ezo. Kati guno omulundi era juzi baamubuuza ku mukutu gwe gwa X, waliwo omuntu yamubuuza omu ku bafaani bano abeegombagomba bamusuusuuta ng'amugamba how does it feel to be president's son, n'agamba boring. N'agamba nti instead you would have asked me nti how does it feel to be the CDF. Okitegeera nti mufujja kumbuuza nti kifiiringa kiti okubeera mutabani wa General Museveni wa president, wali badde ombuuza nti owulira otya okubeera CDF. N'agamba okubeera CDF kyekintu ekikyasinza okuba ekyakabi, gwe mulimu gwe yakasinza okulaba nga gwakabi nnyo era anyumirwa nnyo okubeera CDF. So nga ate okubeera mutabani wa General Museveni kimukugira okukola ebintu bingi nnyo obaoli awo, kubanga abajja kuswala ogimusanga ganga yidde oba akoze eki ebyo bimuswaza, so singa teyali
baliwe tebabifaako. Naye kati okubeera CDF kitegeeza nti alaba nti yeebaka n'okwebaka bw'ati n'afuluuta n'aloota. Abasirikale ne bagamba agambye eki tubakube tukole ki. Okitegeera mu ngeri efaanaganako bwetyo kagamba ekya alabira ddala nti alina obuyinza bungi akola kyonna kyayagadde era ndoza walaba wano agamba Besigye tumutuge tumuleke tukole tutya tuyire obiraba mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kakati ekiriwo kyeki nti bano nga bwe nkugambye nti baasoma bannayuganda ne babakenkuka babamanyi bulungi nnyo endowooza zammwe. Mulowooza ki? Mulowooza mutya? Bamanyi obunafu bwammwe, babamanyi mu kuba kerere, babamanyi temulina kimugenda kubakola kubanga temulina oba oli awo gatisi ezo. Bo bakimanyi bwe batyo era kyobulira banga akulaga nti amaanyi gali mu magye, emmundu azirina buli kimu era asobola okukola. Kati mujjukira akalulu 2021 kampeyini 2020 okwekalakaaso okutegeka kwe baategeka mu Kampala kwali kugendereddwamu. Okwekalakaaso okwo teriwo aba opposition baakuteekawo. Aba opposition baabuukira kubuukire nti abaali mu kibuga abataamanya kikyali kigenda mu maaso, naye ng'okukwata Bobi Wine kaali kagenderera. Ate era Bobi Wine yakitegeera nti bamukutte nakagenderera. Bw'otunuulira Katambyako yagamba be non-violent ng'agezaako okusindika obubaka nti temugezaako kukola fujjo yadde bankutte, kubanga kyali kigenda kutta kiri kye baali basuubira bo bali nti singa babba akalulu abantu basobola okurisinga up ne boopozinga okubba akalulu. Kati ne baagala bakikole mangu basobole okurespondinga n'amaanyi brutally, abantu batiye babateekemu fear, babateekemu okutya. Era yensonga kyo kiraba nti nga bamaze okukikola abantu bagezako kubeera nga oyinza n'okwesanga nga abatandikawo okwekalakaasa mu kibuga abatuufu tebaali ba opposition, wabula babakozesanga catalyst okuspeedinga up abantu abalala obanga example abalala batandikireko nabo. Era walaba nga bwekyo ebipiira waliwo ababijja mu kkubo waliwo emmotoka zibireeta tiri emmotoka gye baakwata. Kakati ne bakuba amasasi ne bayita obusajja bwabwe okuva eri oba M23 ne butandika okubeera nga bukuba abantu amasasi mu akeedi na buli wamu nga bakuba bukuba emirambo. Buli gwe bakuba nga bagujjawo, buli gwe bakuba nga bagulondawo, buli gwe bakuba nga bakola ki nga bagulondawo. Okitegeera era batta abantu bangi nnyo bali mu 2 n'omusobyo bo baayogerako 5 mu naye nga baasoba 2 be batta awo. Ekigendwa kyali kyakubateekamu okutya kyekimu n'okutega bibbomu bino petrol bombs bwe mwalabaawo nga banatera tajja kulayira ajja kulayira bagambe nti waliwo obutujju baagala kwokya kibuga bwe bityo n'ebisitole by'okwokya ekibuga byonna byali bifumbe bufumbi basobole okubiiya oludda olukola ki. Kati byonna ebintu ebyo babikola kagenderere. Kakati ne kuguna omulundi kati Muhoozi ali mu buyinza alina buli kimu gwetebereza nti ngambadi avaako bayita Muhoozi baddira CDF ne bamuwa obuyinza bungi nnyo obutabanga nawo. Okitegeera kubanga oli mutabani w'oli yali azze. Kakati olwo ne batandika kati Muhoozi kyagezaako okukola jjukira nti kati nga bwe nakutegezezaako nti UPDF yalabudde aba NUP era tugenda kuba tubiraba byonna biri linked ku kino kyengezaako okubeera nga nkugamba. Kati olwo nga ayagala akakase aba NUP oba opposition yonna entire opposition ekakase nti alina obuyinza obwenkomererera era he can do anything kubanga yagamba nti bagenda crashinga NUP. Mujjukire bwe baakwata bana abakakiko k'ebyokulonda aba NUP nga tuli mu nominations be baakwata wanirungala ku lw'e Masaka empiji wali ewaffe awo kulinana ne ku bikondo babakwata ne babatwala baatunyumiza. Era ensonga kyo kiraba abakazi tebabakuba nnyo bakuba basajja nnyo kubanga bamanyi be basobola okubeera nga bagenda ku kkubo. Okitegeera kakati olwo ne babakakasa nti NUP mu mwezi gumu tugenda kuba tugimazeewo. Muhoozi nga ye akakasa nti mu mwezi gumu NUP bagenda kuba bakoze eki bagimazeewo era ne bategeka abakipresi nti eyo jati erimu abapoliisi aba military police erimu aba SFC erimu UPDF erimu bakifeesi ne bagireeta okubeera nga ekola obutujju kuki ku bantu simply because si lwakuba nti nno kugamba nti basiru abasiru wabula basiru abagezi abakikola okulaba nti babateekamu okutya okwaddala nti kale katubalageko katuli Muhoozi agezako okulaga eri yanyi kyobulaba nga
obubaka bwe bwonna babadde awa ku mukutu bonna bubutunuli olabira ddala tugenda kola babakubye bulungi ennyo jati yekoze omulimu ogw'amaanyi bwe bityo okitegeera aye nebbalamu okuwa information eyo batandika okubeera nga boogera bwe batyo nga kugamba batalina mitima abamala googera si lwakuba nti no bibogera tebabitegeera babitegeera era birimu mmenti kuba confusing na kumala googera mu ngeri y'okuduula ate munatuka omuntu asobola okujja bbalamu n'awa speaking eyo ng'akimanyi gyagenda okuba ya kisiro totally era nga naye yeesekerera bwadde ekagamba wabula nabiwadde speech ebiyaayo ebyagi bigenda giwulira eyo beetagako mutweraga muddamu bwotyo omuntu omuddamu mu ngeri walaba wano juzi babuuza Kagame nti amagye ga Rwanda gye gali e Congo nagamba I don't know there are many things that I don't know here okitegeera nti tamanyi waliwo ebintu binnyo byatamanyi ye Rwanda tamanyi oba gye gali oba ntamanyi oba kitegeera kitegeeza nti addamu mu ngeri ng'obuuzaako kinaawe okitegeera kakati ekyo kintu bwe kityo bwe kiri era bwe kityo bwe kiri ebyaddala naye balamusi ye yekka alina ondowooza efaanaganako bwetu kwegamba kati kino kiringa bw'onoogamba nti bonna balina kutambulira mu ndowooza eyo era bonna bakkaanya ekintu eki balina kutukkirizisa kintu kwegamba bintu bwe bityo bya kiwumbatuutu katukkiririze mu ebyo era waliwo wano yategeezezza n'agamba nti abanuupu baleeta mbu abantu okuva e Iraq ne babatwala mu kalulu ne babayingiza mu kalulu ka Nalukoola era be baalonda Nalukoola okusobola okufuna obululu obungi bwe butyo coordinator Rosemary Senninde bw'atyo bwe yatutegeezezza nti NUP yaleeta abantu kuva Iraq era tebasobola kubeera nga bakkiriza bali mu kufuna bukakafu bumala okubeera nga bakakasa ekintu ekyo nti abantu be baleeta babajja Iraq kati kino mu kino kyebagezaako okubeera nga bakola bagezaako okukulaga nti kati mmwe emmotoka ze mwalaba bana bazanyira akatambi wano nga waliwo omuntu eyatuyamba n'atukwatira akatambi nga atulaga emmotoka ezisombye abantu okubayiwa e Kawempe North okuva mu bitundu ebyenjawulo era wano wewava obuzibu jjukira nti Abanyarwanda eva babadde nga beemulugunya wano nga bagamba nti mu kalulu akalulu kaffe kabalibwa naye bwe kituuka kukutuwa passport mugaana tuba tetuli bannayuganda naye wali mu kalulu tubeera bannayuganda mujjukira bulungi nnyo ensonga eyo nti mu kalulu balonda era akalulu kaabwe ne kabalibwa naye bwe kituuka ku kubeera nti nno baba balanga bannayuganda awo tebakkiriza kwegamba kati gwe tunulira abo engeri gye babazingirako awo nga bulijjo balowooza nti balina kye beesiguliddeko kumbe nabo ate era kwegamba kiringa bonoga nti Museveni yakozesa ejjinja alimu okukuba ebinyonyi bibiri nti bano balina bakuumira mu busungu okubeera nga baabamma okubeera bannansi oba nga tebamannyonnyola mazima matuufu ekyo ne kibeera awo kisobozese oba kibasobozese okubeera nga bagenda kujja beerwaneko mu maaso eyo era yensonga kyo kiraba nti nno Gashumba yalabula nti ye M23 egenda okujja mu maaso eyo balina bakuumira awo ekyo kyonna kyonna kipulaani bupulaaninzi kubanga baagala abantu abo babeere nga tebalinaako we bagwa kati balina okubeera nga beerwanako mu biseera ebijja mu maaso era ye M23 gye boogerako n'olw'ensonga eyo abo abaasombwa bonna bwe mwalaba kitegeeza nti baali bagwa mu kiti ekyo nti kati gye babajja nabo balina bye babasuubiza ne babaleeta naye lwakuba nti abantu already mu Kawempe North baali bangi nnyo nga si be bangu abokubeera nti nno omala gavuvunga bwotyo kwegamba nti bakanya kubba naye ng'omuwendo gw'abantu oguyira Nalukoola obululu munene nnyo 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 ne gubasukkako bwe busungu ng'olaba abasajja basambaza ballot boxes bayuza ballot papers okamala obukamazi kakati ensonga eyo ey'okubeera nti nno ensonga enkulu bagireka ebbali ate ne bataka okuleeta ebintu ebitakwatagana ogwo muze gwabwe era ne wano twakiraba bulungi nnyo mu 2021 nga bagamba nti Kyagulanyi yattisa abaana n'asibisa abaana n'akola buli kimu so nga ate
ekikulu kiri nti abatta abantu webali tubamanyi bulungi nnyo naye weewuunyenga era n'ababawagira bakulaga nti ensobi yonna oba ensobi zonna ziri ku Kyagulanyi omuntu omu. Kakati Sarah Bireete ku nsonga eyo abantu bangi nnyo bazze beewuunya ebintu ebyayogeddwa Balamu era ne Sarah Bireete yagambye nti omusajja ono yeeyunze ku ssenyonyi n'agamba nti bw'atunuulira Balamu alabira ddala nga alabika tateredde mu bwongo. Kiraba kye mbagamba nti mumulowooza tateredde mu bwongo. Byayogera abimanyi kati n'ono naye agamba nti is this guy okay? Yeebuuza ekibuuzo nti guy ono ali ddala ayimiridde ateredde kubanga ye kye yeewuunya agamba nti gavumenti kennyini yajja n'ekola statement nga ekakasa nti ye yadeployinga JAT bwe badeployinga JAT era ku nomination day baali balina okubeerayo era kye baakola oba byonna bye baakola ye kennyini Muhoozi Kainerugaba n'abiwagira nti babakuba bulungi. Okiraba n'awagira nti babakuba bulungi nnyo ekikakasa nti gavumenti yali emaze okukola statement ng'ekakasizza ate Balamu wano atukakasa gy'abanuupu bwe bali bambala yunifoomu za JAT era kifaanaganako n'obubaka obuteekebwa ku mukutu ogwa Muhoozi ogwa X. Okiraba nti Gen. Museveni kennyini akakasa nti obubaka obwo bwa Muhoozi era ne yeetonda n'okwetonda era n'agezako otunnyonnyola nti kale waakiri alimu omutima ogwagala ensi ye oba ogwagala Africa. Naye ate Balamu bw'avaayo nga ye kennyini Balamu ate amaze okubeera ng'awaana obubaka bwe bumu ate najja n'akugamba ku sayidi endala nti omukutu baaguhaakinga. Bwe baaguhaakinga bye baataddeko ndowooza nga naye kennyini amaze okiraba bino biswaza wabula oba biwandiisa olowooza ki nti anti nabadde atolooza wendi nabadde ndi haayi n'avaayo ye n'akola ki n'asalawo abyegaane naye era still bwe tolowooza nti abatamanyi nti kyayogera kya kisiru abakimanyi era nga kimanyi nti mugenda mukitwala bwe muto naye bwadde eri ebbali ng'aseeka kubanga bo baliwo kuwudiisa bantu kati mubeere nga mubabeerako ebbanga lyonna nga muli ku ekyo naye nga bwe bababulira amazimba kye bagenda okubeera nga bakola. Kakati era munnamawulire Kanale Mugume yabadde yeebuuza nga naye kennyini yeewuunya nti Balamu okubeera ng'ayogera bw'atyo gambye nti engeri gye yayogeddemu nga alagira ddala nti mu butuufu tebamanyi ba JAT nti yunifoomu aba JAT ze babadde bambadde zabadde zambaddwa ba kibiina kya National Unity Platform nga akyewuunya. Ndizo kiraba bonna beewuunya bagamba ddala omusajja ono alowooza ki kituufu ddala capacity aba opposition bagirina okubeera nga bambala yunifoomu za JAT. Kanale Mugume yeewuunya tekyewuunyisa era tebasajja okubeera nga bakyewuunya kubanga n'oli akimanyi nti bagenda kukyewuunya byenjogedde bagenda sigala awo nga boogera ku ebyo naye nga bwe nakutegeezezza nti abantu bano tebatudde kakati okumanya nti baagala okuteeka ekintu kyabwe mu layini kuba waliwo omuntu omu yatugambye nti balina okukakasa nti Nalukola takola ki talayira kubanga ebbanga teribulayo ddene balina okukakasa nti talayira kagamba tugenda otuuka mu kalulu ka 2026 ndowooza awo nga bamaze okubeera nga beetegeeza ebintu bibiri okukyankalanya kubanga okuswala oba okulemerwa wakiri boonoona kati n'okwagala okumanya ddala abaana bano baagwa batya mu mbeera ey'okubba akalulu baatutegeera batya obukodyo bwaffe baabutegeera batya kati amawulire galaga nti bamaze dde okubeera nga bakuŋŋaanya ekibiina kya NRM kyatandise dde okubeera nga kikuŋŋaanya obujulizi okukakasa nti akalulu ke Kawempe North kabbibwa era nga kabbibwa aba NOP bano bwe batyo bagamba nti bagoberera biragiro bya Central Executive Committee era nga eno bwetyo ekulemberwa Gen. Museveni kennyini kati bano baayise ba agents bonna ba polling agents bonna aba Nambi Farida byonna gye bali ababadde mu kalulu kano akakawempe by election ne babayita era nga ekigendererwa kyakubeera nti bakuŋŋaanya obujulizi obwetaagisa n'ebizibiti okusobola okubeera nga basapootinga petition yaabwe nga bakyalenjinga obuwanguzi bwa Erias Nalukoola. Kakati bano lw'oku lwabadde lwa Mandi luno oluyise ba polling agents bonna bayitiddwa aba Nambi Farida era
bwe batyo bakuŋŋanidde wali ku NRM Secretariat wali ku Kyaddondo Road era wano mu Kampala Kyaddondo Road wano mu Kampala kati olwo ne beevumba akafubo closed door meeting ne bapate officials abamaze eddobeera nga bakakasa General Museveni eri nti akalulu munnange bakabba bakola batya ebityo byonna tulina abantu baffe bangi nnyo ebitwala 2 naye tekisoboka kubeera nti Nuupu yatuwangudde tekisoboka bali babbi nnyo bannange babbi Museveni n'akikakasa kuba naye yatugamba ne mu kalulu ka 2021 bamubba akakadde kalamba mbwamubba akakadde kalamba wano mu Uganda kakati munnange bano bagamba nti balemesebwa era nti waliwo ebintu bingi nnyo ebitatambula bulungi nti bo balemesebwa jukira amagye gaaliwo nga gakuuma bo naye batugamba nti already amagye jukira gaali gambadde ga Jati batugambye already gaali ga Nuupu ge gaali gambadde ebyambalo bya Jati okitegeera naye bano batugamba nti balina buli kimu okubeera nga baleeta mu kooti okusobola okubeera nga basubstantiatinga obujulizi bwabwe ensonga yaabwe ey'okubeera nti nno ddala akalulu ka Nambi baakabba kakati Nambi yabakubiriza n'abaga bannange muleete obujulizi ddala obutuufu era njagala mubeere b'amazima nnyo muleete facts okubeera nga tukyalenjinga illegality eno era wano NRM National Coordinator Rosemary Seninde n'akonfaminga n'agamba nti already babadde bamaze kubeera nga bafuna ebiragiro bakulira ku biragiro bya Central Executive Committee eya NRM era nga biragiro bya General Museveni butereevu tebagenda kubeera nga bakkiriza ebikolwa bwe biti ebimunyibwa amateeka tebagenda kubeera nga bakkiriza nti bafunye ebiragiro kuva eri Central Executive Committee okubeera nga bakuŋŋaanya substantial evidence as possible to back up the petition kitegeera bayungudde abampi n'abawaavu naye already bana NRM babadde baransedde okubeera nga beemulugunya nga bannange kati Nuupu ategenda kutwambulira mu kooti Nuupu kyegenda okutukola bannange temugezaako kugendayo nze kyembadde ŋŋamba nti bana NRM bannange kati waliwo omuntu omu yabadde ayogera nti mubeere serious ekituufu basajja baatuwangula mwalaali twagezaako kyonna ntukuba abantu ntukola buli kimu naye era ne batuwangula kati kye tusaba fokasinga ku 2026 ekyo mukireke kyagenze naye nga bakkiriza naye kwegamba mu bino byonna kubanga bw'ogatta ensonga eyo genda mu kooti kwegamba waliwo kye bayita okuligalayizinga baagala okubeera nga ekintu ky'amagye oba okukifuula kwegamba ekituufu abantu bakkirize ti mu butuufu amagye galina okubeera mu bululu 2026 amagye galina okuyiibwa mu bungi gabeere mu kalulu jjukira nti baali basaba bajeti ya buwumbi na buwumbi nga buli eyo mu 10 n'omusobyo okubeera nga bakuuma akalulu ka 2026 nti palamenti eyise etteeka bawe UPDF obuwumbi bwa ssente obuyitirivu bwe basobola okubeera nga bakuuma era palamenti ne yeebuuza nti ssente zomugenda kuba mugenda zikozesa ki kubanga bwe muba mugamba akalulu abantu kalulu poliisi weeri tinedda tugenda kuba tukuuma babaka bwababaka bayinza okufuna obulabe ne bababuuza nti kati ate ababaka bafuna batya obulabe mu bantu abaabalonda oli bwabanga abantu baamulonda ate ng'addayo mu bantu be mu balonzi be ate kitegeeza nti abantu be balina kuba nga bakuba mukube ng'abaakiikirira bulijjo nga bagendayo mu bantu baabwe nga tebakubwa kubanga tubaddeyo ebbanga lyonna mu myaka 5 ababaka baddayo mu bantu baabwe ng'abantu baabwe tebabakuba naye kati baagala otulaga nti mu kampeyini za 2026 nti amagye galina okutambuliramu n'ababaka kati ekyebuuzibwa bagenda kutambula n'ababaka ba NRM n'ababaka ba opposition kiba kitegeeza nti bwe kiba nti amagye bagawadde ssente ezo zonna zonna eziri mu buwumbi 10 n'okusoba nti bagenda kuba bakuuma akalulu ka 2 campaign n'akalulu ka 2021 kiba kitegeeza nti kagenda kubeera ka musaayi kubanga ssente weziri nga babbyeko ze babbye okukusaba okubeera nti kakati babukubi buli kiramu bali facilitated bulungi nnyo okubeera nga bakola obutujju ku bannansi kubanga UPDF efulumiza ekiwandiiko ng'erabula UPDF efulumiza ekiwandiiko mu byonna efulumiza ekiwandiiko si kwetonda
nti nga twakubye bannamawulire twakubye abantu twamenya abantu amagulu wabula bafulumiza ekiwandiiko nti amagye galabudde kyebalabula balabudde NUP ku kyebayita militant posture kwegamba okweteeka mu kifaananyi ekyo nga bakola ebikolwa ebifaanagana ebyamagye nti ekyo bakikomye kubanga mbu kigenda kuteeka eggwanga mu katyabaga era nga bakakasa nti tewaliwo kwewolereza kwonna mbu amagye gajja kuba tegalina kikasigaza oba option yonna okoleka okubeera nga gakurakinga abo bonna oba gurupu eyo eya NUP mbu ekola ebikolwa ebifaanagana ebyamagye okitegeera ebikola ebifaanagana ebyamagye jjukira nti ku birthday ya Bobi Wine twakiraba nti abaana baali bambadde ovula emmyufu era Balamu kyavudde agamba nti bambala emiyondo bwe bateekako oba ennyota kyeyabadde ategeeza ekkonyokonyo kubanga eri bagulayo ennyota amagye kiri Sudan bagulayo ennyota ne bazeeteekako kati bano baga nti ebifaanagana ebyamagye ovula emmyufu n'ebintu ebirala bukoofiira nti n'okubeera okukola parade ne bakumba ebyo byonna bagamba nti bifaanagana ebyamagye era kireeseewo okutya ate nga ddala kireeseewo okutya okw'amaanyi kubanga jjukira nti struggle ebaddewo ebbanga lyonna tubadde tukiraba nti abantu nga Dr. Kizza Besigye oba Baseya n'abalala bonna babadde nga beesigama kufa abantu Haji agambye alagidde nga bwe tukuŋŋaana ne tutandika okubeera nga tukola ki tukuba emizira ne ku guno omulundi nti kakati waliwo kye bayita identification eya force eri ready okubeera nga kwegamba nti omuntu abavubuka bano nga bekiri nti kati NUP ekutenya abavubuka mu babiri nti abavubuka bwe bakutte oba muzimu guli ogw'enkyukakyuka bwe gubambala nti balina ekintu kiri nti naffe kati tusobola okwekuumira eggwanga lyaffe nga tetulina mmundu era ne batandika okubeera nga bambala ebyambalo ebimyufu n'obukoofiira okulaga nti kati ffe tuli ready eno force yankyukakyuka ekintu Museveni kyalabira ddala ng'ekyobulabe nti kati bano bwe babeera nga bamaze okwidentifyinga themselves nti bali ready kitegeeza nti era babeera ready nti omuntu yenna asobola okubeera nga abamanyi omuwendo gwabwe era ne gye babeera tukulaba nga baalumba ekitabo kya NUP tebasobola okubbayo ebintu ebipapula byonna okulaga aba foot soldiers be baani era musuubire okuba nti bangi nnyo bayinza okutandika okubula kubanga bakiraba nti kati kubanga gino Museveni yatugamba nti emmundu emu esobola okuwamba Kampala akatambyako abaagi bakalabyeko kati kiba kitegeeza nti bano okwambala ebyambalo ebimyufu ne tubalabira ddala nti baabano nti beesowoddeyo ate babeera baawukana ku ggwe ali eno oba ggwe ali e Bulaaya oba omulala yenna ali ku Kampala wali omutembeeyi oba ggwe ali mu dduuka babeera baawukana ku ggwe kubanga bo bwe bagenda ogenda mu kilaasi abasomese amakulu g'enkyukakyuka era bwe bagenda okuwaayo obudde era bwe bagenda okukuuma Bobi Wine bwe bagenda okutambulira ku kampeyini ze mwala bwana okuzika Segirinya baali bayitirivu nnyo nga ovulo zeeyongedde obungi ate abavubuka bamalirivu nnyo nabo tebaliiridde kwambulamu ovulo ezo yensonga lwaki kiraba nti Muhoozi yabadde alina okukozesa amaanyi amayitirivu ennyo okubalaga nti kuno kufana kuwona so nga ate nabo bagamba nti ffe tuli bampisa tetulina bikola bya ffujjo kuba Bobi Wine tuga tubeere bampisa naye munaayongera okutunyigiriza tujja kuba tetukyamuwuliriza naffe tujja kutandika okutekinga action kubanga kijja kuba tekyebeereka ekyo bamanyi kiri kumpi nnyo nti olwedde kitandisewo nti tebalinga abaali bawagira Besigye tebalinga abaali bawagira Seya tebalinga abaali bawagira omugenzi Paul Kawanga Ssemwogerere tebalinga banna-DP tebalinga banna-UPC oba okitegeera tebalinga banna-UPC nti dino oba batwale ng'abavubuka abali mu pipeline eyo nti yoli ategeera ebyamagye abakitegeera alabira ddala nti bano beetaga kwozaako bwoza bwe bati kati bw'atyo munnange yabadde national yabadde okuva mu UPDF yabadde atukakasa ng'atugamba nti bano balina okubeera nga beegendereza ava mu office eya CDF military assistant
to the Chief of Defense Forces and Senior Presidential Advisor on Security Operations. Kati ye military assistant we omukulu magezi yalabudde era yabiwandiise byabadde mu buwandiike ng'agamba nti nno bakonda eminga abakulembeze banno abawagira ebigenda mu maaso kye yayise highly divisive hate speech and incitement of violence. Okitegeera nti abantu okubeera nga bavumirira kugamba okubeera nga abanup bavumirira ebikola bya gavumenti yakirabanga hate speech nti balina obukyayi ku gavumenti era nti bagezaako kubeera nga bakuma omuliro mu bantu. Okitegeera kakati era eyo approach nga yagiyita reckless era abalabanga abali misguided okitegeera okubeera nga batambuza oba okubeera n'endowooza ezo nti balabika baawubisibwa era bagamba nti Bobi Wine awudiisa abaana nga bagamba ebigambo ebyo ebiyinza okuvaako abantu okubeera nga bakirabira ddala balina okubeera nga banunula eggwanga lyabwe. Kati UPDF egamba tegenda kubeera nga ekkiriza ekintu ekyo okubaawo, tegenda kubeera nga ekkiriza ekintu ekyo okubaawo. Kati nno waliwo ensonga lwaki Muhoozi tayagalira ddala bannamawulire era wano Solomon Serwanja yabadde ku BBC n'akakasa ensonga eno n'agamba nti Muhoozi Kainerugaba ye mulabe ennamba emu ow'abannamawulire tabaagalirako ddala. Waliwo n'eggulire nalabye nga kigambibwa okuba nti oba event ye Museveni gye yabaddeko baganyeyo NTV, NBS na media houses endala ndoza UBC yokka ye yabaddeyo. Okiraba nti waliwo olutalo olugenda mu maaso awo nti media ajukira nti NBS ku mulundi guli 221 nti akazito yakawuliramuuko akokola nga tale center era ndowooza business wise n'ekizuula nti yalina kye yafiirwa kinene nnyo kubanga abantu balana kubeera nga bakomentinga nga bajogerera era nga tebaasanyuka yadde n'akamu ku bintu bye yakola era bano baatulaga nti baali kugamba bavumirira nnyo kugamba nga baasazedde eddiiro bali eri bavudde mu bantu kati bo bawagira mwabiraba byonna 221 kampeyini ezo ne mu kubala akalulu awo. Naye oguno omulundi bannamawulire baabwe babadde tebabataliza nga bonna bakuba bukubi era be bamu ku abo abaalabulwa okubeera nga balina okusisinkana Muhoozi. Si mu ngeri ya kyeyagalire ne balina okumusisinkana ababulire biki ebyokukola balina ku reportinga batya kugamba abasomese engeri gye bakolamu amawulire oba si kyekyo license bagenda zibajjako era bannamawulire baabwe bakukubwa kati ne bakizuula nti bulijjo betuwagira bali bwe bati bwe bakola ebintu byabwe ne bakitegeera nti muganda wange nabo si banjawulo kubanga bali mu business. Ekisooka obulango baakaayana ne bagamba nti tebabawa business za gavumenti zabali beegula babawe business obulango bwa gavumenti naye bennyini be bamu ku abo mu media houses ezaakaayana nti bazikako okulaga ebintu bya Museveni wabaako waali babakako okubeera nga balaga address ye ng'ayogerako ebiweebwa eri eggwanga kyokka ate tebabawa business balondobamu bulondobi baziwa UBC n'abalala. Kale embeera efaanaganako bwetyo neereetera okubeera nti ffenna njagala mukimanye nti bannaalumanya ne basaalumanya tuli baakutwalibwa mu ttuluba limu era nga njagala mukimanye nti waliwo ebigendererwa ebya buli kintu kyonna kye mulaba nti kati gwe bw'ogezaako okubeera nti owagira ekyo ekikyamu ky'olaba kiba kitegeeza nti enkya emmundu bagenda zoolekeza ggwe bakukube okakase era olina kuba ng'ovunnama buli kaseera. Solution yakwejjako kibambulira tulina okutumbula envunza nga bwe nabategeeza era tulina okwekongolako enkwa tulina okwebambululako olukokobe otherwise awatali ekyo simanyi
kubanga Besigye yagamba tulina okwesiba eziwererako ddala ebbiri tezimala. Bagamba tulina okuluma ogwagulu n'ogwa wansi n'amaaso oba ne tukanulira ddala tuti. Tumalayo n'ag'omu buto.